Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era mukulembeze w'eggwanga lino Jendi Kata Museveni adduukiridde omulangwa Ssaabalabizi Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalo ogw'okuzimba laboratole ku ssomero gye yasomera erya Seeta College Mwanyanjiri mu disitulikiti y'e Mukono ogwetaaga ensimbi ezisoba mu buwumbi 2. Ssaabalabizi Kazimba ategeeza nti essomero lino lyatandikibweyo mu myaka gya 1955 nga lisomeddemu abakukunavu ab'enjawulo naye yaliko pulezidenti wa Tanzania Hassan Mwinyi, Profesa Elia Bulugujjo yaliko mumyuka wa Chancellor wa University y'Endejje n'abalala bangi okuli abavanga mu mawanga nga Tanzania, Kenya n'awalala. Twasomera wano waliwo essomero lino someseza bangi ekyogeza nga Profesa Elia Bulugujjo yali wano. Yavone science n'agenda America n'akomawo n'asomesa Makerere University ate wuuyo kati mu engineering yabadde ddiini mu engineering n'amaliriza nga kati ye Vice Chancellor wa Endejje University. Agambye nti ebizimbe bye basomeramu emyaka egyo ne gye buli eno bye bikyaliwo ekyabaleetedde okwekubira enduulu abantu bakwatireko nga bazimba laboratole ey'omulembe olwo omulimu gw'okusomesa abaana b'eggwanga gusobole okutambula obukwako. Waliwo ekyessanyu nti ekikomera kino tekyaliwo naye ku bizimbe ebiri wano omukulu w'essomero mwebaza nnyo ne Board of Governors, naye laboratory gye twakozesa ebbanga eryo era nakati ekyaliwo. N'olwekyo ndi musanyufu nti tukomyeko eka. Akuliddemu abayizi Maria Rose Namutala abuliddemu Amajeneti nga bamaze akabanga ng'essanyu balina lya Moki wa Gonja nga beesunga okumulabako kubanga bazzenga bamulaba ku TV. Indeed, many of us have only been seeing you merely on television. Omukulu w'essomero lino Yudaya Mukulembeze agambye nti yasindikibwa mu ssomero lino mu mwaka gwa 2018 yalina abaana 266 bokka wabula nga mu kiseera kino lituuse ku bayizi 100 nga buli kimu okuli ebizimbe mu basomera n'ebikozesebwa tebikyamala. Laboratory eno kati nga bwe twogerera efuuse enkadde ntono tekyamala bayizi saate ng'era n'ebikozesebwa muyo bitono. Ye minisita w'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo asimye Maama Jendi Kata Museveni olw'obudde bw'awadde eri ekisaawe ky'ebyenjigiriza mu Uganda ekireeseewo enjawulo. I want to thank you for finding time for education institutions as you have always done. We shouldn't take this for granted, Mama. This is a sign of the love, care and support you have for education. Ng'ayogera gye bali Maama Jeneti asimye Ssaabalabizi Kazimba olw'okujjukira essomero gye yasomera n'alikolamu omulimu ekika kino obutakoma kubeera kyakulabirako eri abayizi kyokka ate ne yeenyigira ne mu kuzimba essomero obutereevu. I thank His Grace, the Archbishop of the Church of Uganda, the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalo, for his support to this school over the years, both as an old student and a role model in our society. Maama wabudde abasomesa okuwaayo obudde eri abayizi okubabudaabuda kibayambe naddala mu kiseera kino nga bibajja ku mulamwa bingi. Do not wait for learners to show signs of mental distress which is happening in our country presently. Guidance and regular counseling are far more effective than intervening once the issue has escalated and then it is too late. Asabye abakulira amasomero n'abasomesa okulaba nga bateekawo ennaku okuyita abazadde babannyonnyoleko abayizi be basoma mu nsoma empya basobole okutambulira awamu. School calendars should include parenting engagements to create avenues for the involvement of parents and guardians in their children's academic and psychosocial life. Ku mulimu gw'okuzimba laboratole Maama Jeneti abadduukiridde n'ensimbi obukadde 10 n'asaba Bannayuganda abasigadde nabo okudduukirira Ssaabalabizi Kazimba ku ddimu lino. I now sow my seed of 100 million Uganda shillings into the construction of the science block and laboratory, and I appeal to all of you to join me in this noble cause, even if it's not today. Anytime you can add to what we have raised here, we will be grateful for that. Henry Nsubuga,
yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.